Olunaku olwaleero munnakibiina kya NUP era nga yakikwatira bendera ku bwa pulezidenti mu kulonda kwabona Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine alangidde nga bw'ajja omusango gwe yali alopye nga awakanya obuwanguzi bwa munnakibiina kya NRM era eyawangula obwa pulezidenti Yoweri Kaguta Tebwahabula Museveni. Fenno nga National Unity Platform twasazeewo nti tetugenda kwetaba mu oyo gulupu, tetugenda kwetaba mu kubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne Mwami Museveni okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo ze tubadde basebo ne banyabo twasazeewo omusango tugugyeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yaabwe. Ono awadde ensonga ez'enjawulo ezimuleetedde okugyayo omusango guno omuli Ssaabalamuzi Owiny-Dollo okuba nga yasinkana n'omukulembeze w'eggwanga n'ensonga endala. Batikinga obululu bwa Mwami Museveni, mwe muli zi videos ng'abantu bagandibwa okulonda, mwe muli zi videos ng'aba polling agent baffe bagibwawo ku polling stations, mwe muli videos ez'obululu obutikinge ne videos endala nyingi nnyo. Obwo bujulizi kkooti yaganye okukkiriza kuba yalabye ibugenda kulabisa boosi waabwe. Mu bujulizi bwe twabadde tutwalidde kkooti ensukkulumu mwe muli obujulizi nga bwe mbadde mbuulira obw'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti ebitundu ebimu bya abantu 100 ku 100 balonda. Mu kwogerako n'abamu ku bakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bawadde endowooza zaabwe ku kikolwa Bobi Wine kyakoze okusinziira ku munnakibiina kya NRM James Kakooza nga yakiikirira abantu beekabula mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, ategeezezza ng'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali talina busobozi kuyimirizaawo omusango guno era nga kye kimu ku bimuwaliriza okugujja mu kkooti. Omusango guwozebwa si mwangu gwa ssente nnyingi. Bw'oba tulina ssente ne cost implication eyinza okujjamu nga gukusinza, ebyo byonna olina okubiteeka mu consideration. Ekyokubiri, nze ndowooza nti yali tanneetegeka bulungi okubeera nti awaayo omusango mangu, kubanga singa ali alina declaration za bundi zonna nga declaration zina nga wasinga, ogwo omusango obadde tosobola kugyayo mu kkooti. Omubaka Deogratius Kiyingi nga ono munnakibiina kya DP yategeeza nga Kyagulanyi nga bw'alina eddembe okugyayo omusango guno n'ensonga endala. Okuba nga ye yakizudde nti omusango gwe guyinza okuba tegulina bintu bimala kuguyimirizaawo, kubanga ataataganyiziddwa nnyo mu nkola ey'okufuna obujulizi. Emisango gy'ebyokulonda egisinga obungi giyimirirawo ku DR forms. Singa obulwako DR form ne bwe ziba 5 ku polling station oba ziri polling station 6 n'obulwako DR form 5 zokka ziyinza okulemesa omusango okutambula. Ono era ayogedde akaseera Bobi Wine kayolekedde mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Addemu obwesige ne bamanya nti nno bayimiridde ku magulu go era go gwe beesize. Buli lw'ojjamu enta mu kintu abantu oluusi bajja ne banafuwamu. Kati oyinza okwesanga nga mu kiseera eky'omu maaso ayinza okuba ajja kwagala era okwesimbawo kuba pulezidenti, naye ne bamugaa nti luli watunafuya n'otasobola kugenda mu maaso naki na nsonga za musango gwaliyo, ate nga ffe ng'abalonzi twali twagala okugenda nagwo mu maaso. Kati ekyo kiyinza okumwafikitinga. Omubaka Kakooza era akonyeeko ku nsonga Bobi Wine z'anokoddeyo omuli abalamuzi n'ebirala nti ze zimuwaliriza okugyayo omusango guno. Buli wonna tosobola kubeera nti buli mukono gwa gavumenti gwonna masigasa, buli gumu gulina enkola yaagwo era gubeera independent. Nze sirowooza nti eyajjayo omusango yeekwasa ate balamuzi. Bw'obeera ne figures ddala ng'ozirina ziri ku declaration form ate abalamuzi banaazikyusa bati, omunafu bulijjo yeekwasa nkumbi nti terina. Ono naye era alaze byalowooza ebiseera bya Kyagulanyi mu byobufuzi ebijja. Sirowooza nti banaddayo ku mwezi.
lwaki bamulondera takituukiriza. You see mu politics owa Uganda gwe tulimu abamu bayinza okukola actions nga balowooza zibatunda naye ate nga ziboonona bwono. Yes, oyinza okunoonya kipopulate naye ng'ate kukola ki ekwonoona bwonoonye mu kifo ky'okutunda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoose okuwanduukula omusango ogw'okuwakanya okulondebwa kwa Pulezidenti mu nnyaffe Uganda okuva mu mbuga z'amateeka. Kati ekisigalidde ye kkooti okusalawo ekiddako eri omusango guno omuli okugugoba oba okugusigaza okutuuka ku kuweebwa ensala. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.